بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا طب القلوب ودوائه ونور الأبصار وضيائها وعلى آله ومن سار بسيره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. بدبا الله بزانبا الله برونجي الله سبحانه وتعالى يتوى شنجرا شاب السلام. Dini y'obusiramu ya dini ya mirembe, dinu salam, dini ya mirembe. Yensonga lwaki n'omusiramu abeera wa mirembe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba almuslimu, yali atuwa definition ya kigambo musiramu kyeki. Muddu wa Allah, obusiramu si kwambala nkofiira kwokka, obusiramu kitegeeza kwambala kanzu kyokka, wabula obusiramu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa definition y'obusiramu n'atugamba nti almuslimu, omusiramu yaliwa man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, nti omusiramu yoyo omujemulukufu yajemulukira Allah subhanahu wa ta'ala. Omusiramu yewemirembe. Kati muntu munne owemirembe munne aba tajja mufunamu buzibu. Ompaka kyava agamba ti almuslimu, owemirembe, omusiramu owemirembe oyo yaliwa man salima almuslimuna, basiramu banne, bannamirembe banne, okubeera nga tebamufunamu mu buzibu kuva mu mukono gwe oba mu lulimi lwe. Kyategeeza kyeki nti omusiramu tiyandibadde ate nga yavuma musiramu munne. Omusiramu tiyandibadde ate akuba musiramu munne. Omusiramu tiyandibadde alyazaamanya musiramu munne. Omusiramu tiyandibadde nga akosa munne n'ebigambo n'omutemera n'oga nti gundi afaanana bw'ati kyatali. Oba ogenda nga okozesa olulimi okumulinnyirira, okumuvuga, okumuvuma, okumukakkanya, okumubeera nti omuvvoola ng'okozesa olulimi. Omubaka kyaga nti almuslimu, omusiraamu omutuufu, man salima almuslimuuna, bakkiriza banne, basiraamu banne bamufunamu emirembe ne batafuna buzibu kuva mu mukono gwe, nga omuntu woga nti omukubizza luyi, omukubizza mukono, omubbi ekikonde, omukubizza mukono, omusonzeemu olugalo, okozesezza omukono, oba mu lulimi n'oba nga omutemeredde, n'obeera nga omuvumye, n'obeera nga omukakkanya ng'okozesa olulimi. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mbakubira omulanga tukuume ebiyungo byaffe, tukuume ennimi zaffe, tukuume emikono gyaffe. Olwokuba nti mu hadithi emu omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mu bintu ebigenda okuyingisa omwana Adamu omuliro, mu biyungo bye, mu byo mwe muli olulimi. Era ne batuyigiriza bakadde baffe nti olulimi bw'oba otunuulidde entonda gye yatonda, Katonda gye yatondamu ebiyungo by'omuntu, olulimi lwankizo mu biyungo ebirala. Ogeza engalo zino ziri kungulu, ebigere biri bweru, ennyindo eri bweru, amatu gali kungulu ku kiyungo. Naye olulimi okumanya lwa bulabe lulina geeti bbiri. Olulimi okumanya lwa bulabe luli mu geeti bbiri. Lulina geeti y'omumwa ne luba ne geeti y'amannyo. Kyova olaba nti bw'oba okozesezza olulimi mu kulya mu mbeera etatuukalaganye, amannyo galuluma. Yensonga lwaki Katonda yalukweka n'aluteekako geeti bbiri zisobole okulukuuma. Omubaka kyava atuyigiza n'atugamba mu hadithi emu n'aga nti omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, nakkiza olunaku lw'enkomerero nti agenda kubeera ng'abuuzibwa ebyo byayogedde byayisiza ku lulimi, falyaqulil khayra, kirungi ayogere ebirungi byereere. Ebirungi bwe bikuggwako falyasmut, asirike, kubanga obulabe obw'olulimi bunene. Oyinza okwogera ekigambo n'okigamba omuntu oba n'okyogera ku muntu ne bukeera enkya nga bakwagala okituulemu ne kikuzitoowerera ne weegomba kiddeyo ng'ate tekikyasoboka. Tukuume ennimi zaffe, tukuume ennimi zaffe zireme kufulumya bigambo bya swakaba, ebigambo ebitaliiko bwino, ebigambo ebinaakuleetera obuzibu. Nabbi atuwadde amagezi ga bwereere nti kirungi ayogere birungi, bw'oba tolina birungi falyasmut, obeere ng'osirika. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.